Kino bonna abaagala ebirungo ebibayambako okukola ng'eddagala bakikakasa nti Balikis spices fe bali ku ntiko mu kutabula ebirungo ebiwoomesa enva, emigaati, kaawa w'oku chai ate nga ddagala lyennyini erigoba endwadde mu mubiri omuli piraawo masala, tea masala, jinga, mixed spices, muchis mix n'ebirala bingi. Kati gwe atannabikozesaako osubwa era okyatawaanyizibwa n'ebizibu ng'okulya ebitawooma, endwadde z'amannyo kw'ossa n'okulemesa omubiri okufuna ekiriisa ekimala. Balikis spices tusuubuza awamu n'okutunda akamu akamu. Aba hotel mbazigiridde bombanga mwagala okukuuma bakasitoma abamu ate nammwe bali ewaka keekano akanzaali akagenda obakumira amaka nga muli taratibu saana. Balikis spices basange ku offices zaabwe enkulu ebweyogerera ekirinnya okumpi n'omulongooti oba mu Kasubi ne mu supermarket zonna mu ggwanga. Okumanya ebisingawo bakubire ku 0756 803 39 ne ku 0786 227 214. Balikis spices. Akawoowo. Akawoowo. Mwana wa mama. Akawoowo kaba kawoowo. Ejjo nafumbye emmere. Omunye gwo gwabadde mungi nnyo ekituufu nze neefumbidde naye munye gwabadde mungi naye akanzaale bakegabijjeeyo katulina beef masala. Mukyala munange bw'obanga oli ku dduuka okumpi genda ku dduuka bagambe njagala beef masala ono mulungi nnyo mu kufumba ennyama. Okitegedde? Kati Balikisi ne bagamba nti okunywa caayi ku makya kirungi nnyo. Caayi ono ayambako bakuyita okugula emisuwa. Okugogola emisuwa. Yes, kacaayi mulungi nnyo kyobola abakadde baffe bawangalanga emyaka mingi. Lwaki banywanga caayi ku makya? Kati gwe omukyala omwami abato ku makya genda ku dduuka obesa bano genda ku dduuka buli ku makya making sure nti mukozesa tea masala mulungi nnyo. Kati ate oyinza ogamba nti nze njagalamu nalinamu entangawuzi tulina jinga tea. Oyo naye twakitegeera nti waliwo abaagala entangawuzi ne tukozesa jinga tea. Ekyemisana mwami gwe tokkiriza kulya mmere nga tebagifumbisa ne muchuzi mix. Ekinzaali kino kirungi era bw'oteeka mu mmere ogenda olaba nga asupu ng'atandise okwekwata bulungi, ogenda olaba nga mutandise okulabika mu si masavu nno oba buwoomi era bw'oba olya emmere owulira nga owoomerwa bulungi. Ye lwaki njogera bingi nnyo nga bannannyini kintu bali wano. Kambakkirize era mbaanirize batubuuzeeko batubuulire gye bavudde, lwaki bazze mu puroguramu yaffe, lwaki bino ebintu babizuula bikola babikola batya, balina ki ekiriwo. Yasemba okuva wano ng'alina ekintu twali tugenda okwogerako. Kansubire nti olwaleero ogenda kyogerako. Buuza kwabuliriza baffe. Abawuliriza ba Family Radio mugamusizaako nnyo abakyala n'abaami bale kwekuumira ku mukutu gwaffe omuganzi mwebalenya mwebalye ddala. Tusense okulaba nange okusanga ssebo Katonda waffe ali omu era okugamba nti assalaamu alaikum basikoze bubi tekirinaako obuzibu bwonna ssebo alaikum salaamu. Weewaawo Katonda ali omu abantu mbagamba nti muggulu ffenna ekkubo liri eri ono oba asinzaana ffenna tugenda wamu. Dokita nsanyusa okukulaba. Nange okusanga ssebo. Abantu babadde bakulindiridde ekituufu banga ddene naffe era tubadde twesunga okubeera nga twogerako eri abawuliza ba famire ssebo. Wasemba okuva wano nga tulina ensonga gye twogeddeko era waliwo abamu abasinga okukubira amasimu era abantu awanyanga era nga baŋŋamba omwami waliwo ke yayogerako. So kansubire olwaleero ali ku redio agenda kufuna ekyo kyabadde ayayanidde okufuna. Waaw Hajati nsanyusa okulaba. Uli otya? Alhamdulillah. Oli bulungi? Esebo. Weewaawo obuuza ku bawuliriza bakutegeere. Abawuliriza nsanyusa okuba nga nsisinkana mu kifo kino ne mbeebaza emirimu gyonna gye mutuusaako engalo. Weewaawo. Amannya gange nze Hajati Balikis. Sokuliki gwe Hajati Balikis. Esebo. Ekitegeeza otambudde n'oweeka? Ntambudde n'omwami Haji Balikis. Makyala ennaku zino mutabukidde. Mutabukidde. Kale Haji twogere ku nsonga zino. Abawuliriza
bakutegeere Eso. amannya Eso. gwe director gwe marketing manager Eso. oli secretary gwe ogwa mu kika ki abatuuliza baffe bonna aba Family Radio wano mu studio leero tulimu ba directors ba Balikis babiri mulimu Haji Balikis ne Hajat Balikis otyo ba directors aba company eno ekola ebirungo etaba ku mimwa gy'abantu ensangi zino era tosobola ssebo buli woyita osanga abantu boogera ku Balikis olw'okubanga nti ekoze ebintu byanjawulo bingi nnyo okwawukanako ku byabalala abantu bye babadde balulunkanira ebbanga lyonna okubeera nga babifuna. Eso amanya nze Alnasa Muzamiro Wandega sebo ge manya gange naye abasinga batuyita Balikis era nga lye lisinza okukwata Dr. Balikis nange kankutuuma eryokusatu Dr. Balikis Balikis kyeki neyanza nnyo ssebo olw'ekibuuzo ekyo abantu bangi nnyo babuuza nnyo Balikis kyeki naye nga okunnyonnyola Balikis erinnya nga bw'olaba omuntu yenna alina erinnya nga bw'olaba erinnya lyo Dickson ery'omulala erinnya eryo linnya lisangibwa mu Quran lya mukyala ayitibwa Balikis era ndowooza ntambudde naye yali mukyala era mukyala ng'ogyeko okubanga lyava mu Quran lyali lisibuka wa erinnya eryo omukyala oyo yali kabaka omu ku bakabaka abamanyi ku byafaayo ebya Balikis yali mukyala kabaka yakola ebintu bingi nnyo n'ebyamagero bingi nnyo esebo naye mwe twabbula erinnya eryo ne tulikoleramu abantu ebintu ebikyasinza okubeera eby'omulembe nga tetunayogera mannya ga products zino esebo gwe ng'omukugu omukenkufu akoze gwabyekolera kyemmanyi tobitembeya butembeyi osinziira ku ki okugamba nti kankole products zino zetugenda okwogerako kwensinziira okukola products zino nalaba nga demand weeri obwetaavu eri abantu mu mbeera ey'okulya ebintu nga tebiwooma bulungi n'embeera ey'okujjanjaba emibiri kwegamba nenoonya kiki kye naalikozeewo ng'omuntu nagenda okulaba nga ate kyetaagisa okwenyigira mu mulimu guno nsobole okubeera nga ntuusaako abantu empeereza eyo ekusinga okubeera ey'omulembe. Doctor, products zino ozikola mu ki? Products zino tuzikola mu bibala eby'obutonde ensigo n'ebibala ssebo. Bino ebibala bino bye tulina keddo miyembe ebyo ebyo nga kubadde temulimu miyembe naye nga ovakado mwogeddeko tumuyina tumukolamu n'ebirala bingi nnyo n'emiti nga bw'olaba emiti egikola omudalasini bwe gityo tubeera nagyo emiti egikola nga rosemary tubeera nagyo wano tugirima kati mwe tukole ebintu bino ssebo. Hajati Balikis baŋŋambye oli mulungi mu kufumba omuntu nga tetunayogera ku products zino ng'oli mukyala afumba ofumbira mwami kyava yakwagala omukyala awuliriza ng'atadde amatu ku rediyo eno ku products zetugenda okwogerako omuwabula biki by'omugamba banga tusetinga lugendo twetaaga naye abeere ng'ali attentive. Why should that person listen to the program? Lwaki omukyala ali eyo atuwuliriza waliyo ebintu byateekeddwa okubeera nabyo nga tebirina kuva mu kiyungu kye nga oba ayina oba tayina nga birina okubeerawo gye tugenda okwogerako nga tateekeddwa kutandika puroguramu ya kufumba nga tabirina. Doctor, products ze tugenda okwogerako omukyala zaagambye nti buli mukyala alina obba nga aziina mu nfumbiro. Products nyingi nnyo naye tujja kwogerako ezimu ku zo bonooba otuwadde omukisa omundi oguddako era tujja kwongerako ku ndala naye as per now tulina products nyingi tulina pirawo masala waali
tulina beef masala wali wano, tulinawo tea masala, tulinawo cinnamon, tulinawo coffee. Cinnamon? So, okay. Tulinawo coffee, tulinawo okra. Okra namulabyeko ng'omwogerako awo ndowooza nja kwetaaga mumanya waliwo omukyala yamufumba bufumbi tamanyi nti waliwo ne ali mu spices bwati ya kituufu abantu abakulirako mu kyalo babadde bamulya mu mbeera eyo yenva naye nga tebamanyi nti bulijjo balya ddagala abasinga obungi babadde balya kuwoomerwa naye nga ddagala lyennyini erijjanjaba emibiri gy'abantu. Now ku products zonna z'oyogedde wakirizibwa okuzitunda because waliwo omuntu agamba naye bano tebaabe bafere. Era omulundi ogwayita twaliko wano era ekibuuzo ekyo nenkyanukula. Ebitongole bingi nnyo ebikebera emitindo gy'ebyokulya era tutambuddeko mu bitongole ebisinga obungi ebya Halal Bureau byo byatuyisa ne bituwa ne certificates tuziina eziraga nti ebintu byaffe birungi nnyo era n'aba UNBS tuli mu kukolagana nabo ebintu byaffe babigezesa era essaawa yonna tugenda kulangira nga batukakasizza. Kiriwa kyoyagadde leero tutunuulire mu products zonna olwayo tujja kwogerako ku okra ono katono tetujja kumumalayo olw'obufunda bw'obudde naye tujja kumukoonako katono nnyo twogere ku okra. Okra mu Luganda kyeki? Okra mu Luganda sinnaba kumutegeera nnyo mu Luganda bana ndowooza ne buli omu yenna agamba okra kati buli omu akitegedde. Buli omu akitegedde wabula nkimanyi mu lulimi lwewaffe engeri gye siri Muganda lweruwa olulimi lwewaffe Olugisu mu Lugisu tumuyita mutere. Kati abalala Abaganda basobola okumutegeera mu mbeera eyo. Bw'oba nnyonnyola omuntu ng'onnyonnyola omuntu awuliriza okra ali mu shape ki bw'aba wakukitegera nga takitegedde? Okra kibala kyakulanga ekijanjaalo ekiri ku musiri ekiri fresh bwatyo bwe yakula munda alinamu obusigo butonotono bwe buti munda alinamu engeri y'obusigo obutonotono ddala tebugeja kwenkana kijanjaalo naye nga bwo butono lwakuba yakulanga ekijanjaalo naye nga obusigo obuli munda buba butono ddala muli mu ngeri ya simusimu. Okra oyo atuyambye atya? Okra ono atuyamba ku mbeera nnyingi nnyo abaami n'abakyala okusingira ddala abaami baboola abasamba ku mipiira oba abaami abakolako ku sports abaddusi b'emisinde atuyamba okwongera amazzi mu joints zaffe zino joint nga wotuula awo n'olaba omukono engeri gy'ogutambuzamu bwoti n'ekigere n'okinyoola n'okyambusa waggulu bwotyo ago amazzi ago bwe gatyo agabeera gaseereera mu nnyingo zaffe ago oyo okra oyo atuyamba nnyo ku mbeera eyo ate ng'ajjanjaba n'endwadde endala nnyingi nnyo ng'okujjanjaba alusaazi. Okra oyo naye ayambirako ddala okujjanjaba alusaazi ajjanjaba. Kati abakyala bo abayambira ddala ebintu bingi nnyo okusingira ddala bano abakyala abagenda mu famire ennaku zino buli omu akimanya ekyo abakyala bakimanyi okunsinga nti buli mukyala yenna agezaako okukozesa family planning abeera n'ebizibu bingi naye nga ebisinga bibiri byengenda okwogerako okuno byagenda okumuyamba. Ekisookera ddala omukyala agenda abali mu famire tabeera na bwagazi bukendeerera ddala kakati okra ajja kukuyambako okubeera ng'ofuna obwagazi ajja kukuyambako kyetuyita immunity kiyinza okuba bwe kityo naye nga ajja kukuyambako okwongera obwagazi mu mbeera efaanaganako bwetyo n'ekirala ajja kukuyambira ddala okubeera nga omanyi abakyala bwe bagenda mu famire bakala bakala ne babeera nga bakalu ddala mu mbeera eyo bwetyo okra ono ajja kukuyambako buli mukyala yenna ayagala okufuna embeera eyo ajja kugifuna bakitegedde kubanga tumanyi nti nawaliwo n'abato abali ku redio abawuliriza abo bakitegedde ajja kukuyambira ddala mu mbeera eyo ate
ojja mukozesaako tajja kutwala budde bungi kinene nnyo wiiki ng'emu ojja kuba otandisa okufuna enjawulo tapu ojja kuba otandisa ogifuna nga bw'otwala ekidomola kyo bw'ofuna ku mazzi weebalenga ajja kukolera mu mbeera eyo ate n'ekirala awoomeseza ddala bulungi nnyo enva awoomesa ddala enva buli omu yali badde amulirako leka sooka olinde oyo okura ng'oggyeko okubanga yamba ku bakyala ku nsonga ziri zonna neeno abaami ku nsonga eyo ate awooma mu mmere nnyo era abasinga obungi tubadde tumumanyi okumukozesa mu nva ne mu mmere nga tetumanyi nti ddagala evuddeyo okubakakasa bukakasa nti tekubadde muli okuwoomerwa obuwoomerwa ate nga ddagala gye muli sobola okubajjanjaba. Oyogedde ku point ya ulcers ate kati ayambiddewa ulcers? Okura ono ayamba ku ulcers bw'omuliira mu nva ayambako okujjanjaba. Ulcers gaba mabwa gaba mabwa munda gaba mabwa munda kakati olusi amabwa ago gajja mu mbeera nti emmere gy'oba olidde sebusono agikuba n'ajjako obwoyo obwo kati okura ono oba omulidde ayambako sebuso oyo okufuna amazzi agaseera okubakuba emmere obwoyo obwo tebuvaako kati awo akuyambira nti tebuvaako obwoyo obuvaako ne bukuula eddiba olubuto ne tandika okukuluma alusaazi ng'owulira omuliro mungi kati okura ayambako mu ngeri eyo bwetyo. Hajati Balikis, oli mukyala mu products zino eriwa gy'ogamba nti omukyala eno agyetaaga banga ofumba mwe mutufumbira emmere omwanya oluusi ogifumana olwaleero simanyi oba otaddemu biki tebwomi nga bwe mbadde nsuubira otyo. Kati okusinziira ku products zaffe ze tuyinawo nyingi omukyala z'ateekeddwa okubeera nazo mu kiyungu naye osobola anti kati enfumba eyawukana oyinza okuŋŋamba nti ngenda kufumba enva ne wabeerawo oli agenda okufumba nga byanjawulo kwekyo kati byoba oteekeddwa okubeera nabyo olina okubeera ng'olina chicken masala mu kiyungu. Chicken masala nayo mumulina otyo chicken masala oyo wankoko olina okubeera mu kiyungu kyo temuteekeddwa kubulamu beef masala temuteekeddwa kubulamu muchuzi mix temuteekeddwa kubulamu coriander abamu bayinza okuba nga ekigambo kibawulikika bulala naye sibitegedde coriander ye cottonmeal tuyina owa powder teweetaaga genda agula cottonmeal ono ogugu banga tumunoonya oluusi n'abula omusana bwe gubaayo ayinza abatalabika abula nemwe mumuyina mu powder tuyina tamariki ekinzaali ekiganda babirima nnyo mu byalo eno mu kibuga tokifuna abakyala bateekeddwa okuba nga ebyo mwebiri mu kiyungu. Omuntu afumbisiza mu choose mix yeetaaga kutabula mu product endala oba mu choose mix emala yokka anka kisinziira kyogenda okufumba kati mu choose mix asobola okubeera nga bona tosobola kuwa mwami enva nga ziyiika azitoya enva n'ateekamu n'akawuka then olina oteekamu n'ebino ebirala oba kye nalabye enva ziba zizitowa then bw'oteekamu beef oba chicken masala oba coriander ate kisukka ku ekyo singa oba otadde mu choose mix n'oyongerezaako ne item endala ate kisukka. Products zino bwe nzikozesa ng'oggyeko okuwoomerwa biki ebirala byenfuna? Ofuna ebintu bingi nga bwe tukugambye nti products tulina nyingi naye buli products erina kyekola kati nga omulundi gwe twakonako wano ku timasalo egola owakacaayi oyo caayi oyo omulungi nnyo timasalo yawoomesa caayi ate n'ojjanjaba omubiri endwadde nnyingi ddala kubanga tumutawulamu bintu bingi ng'abasajja n'abakyala abayambako okujjanjaba infections akuyambako okuboostinga immune system yo n'oba nga tolwalalwala senyiga endwadde z'ekifuba oba omaze ozigoba
ng'okosezza ttimu masala okozesa ttimu masala naye ate owoomerwa okufa obufi kyayi waliwo omukyala akulinza wabweru yaŋŋambye jjo nsaka agenda ku dduuka nnga byobwereeru byali byabweru genda ku dduuka ogule mama omuzungu ndowooza owulidde olwaleero ngenda kumuwa abantu bawoomerwa emmere n'ekyayi so ttimu masala ono awonya ayongera immunity boosting immune system ate akola kye tuyita brain boosting nga teweerabirabira ate oba tusobola kwerabira kubanga ebintu ebitwabula muno biyambako ddala omuntu okubeera nga teyeerabirarabira mu mbeera efaanaganako bwetyo. Wuliriza obubaka buno katono. N'abaagala ebirungo ebibayambako okukola ng'eddagala bakikakasa nti Balikis Spices fe bali ku ntiko mu kutabula ebirungo ebiwoomesa enva, emigaati, kaawa w'oku caayi ate nga ddagala lyennyini erigoba endwadde mu mubiri omuli piraawo masala, tea masala, jinga, mixed spices, muchuzi mix n'ebirala bingi. Kati gwe atannabikozesaako osubwa era okyatawanyizibwa n'ebizibu ng'okulya ebitawooma, endwadde z'amannyo kw'ossa n'okulemesa omubiri okufuna ekiriisa ekimala. Balikis Spices tusuubuza awamu n'okutunda akamu akamu. Aba hotel mbazigiridde bomba nga mwagala okuuma bakasitoma bammwe ate nammwe bali ewaka keekano akanzaali akagenda obbakumira amaka nga muli taratibu saana. Balikis Spices basange ku offices zaabwe enkulu ebweyogerera ekirinnya okumpi n'omulongooti oba mu Kasubi ne mu supermarket zonna mu ggwanga. Okumanya ebisingawo bakubire ku 075 803 39 ne ku 078 227 214. Balikis Spices. Akawoowo. Family time check. Essaawa 05 ez'okumakya. Family time check ebadde kutuusibwako Christ's Church Uganda wamu ne ekibiina ekibuluzi ky'enjiri ekya Africa Harvest Mission. Weebala okuwuliriza. Okay, tukomyewo dakiika tewanayitako wadde dakiika n'emu ndi ne banaffe aba Balikis Spices era bano bakola products nga bw'oziwulidde mu kalango era bingi nnyo bye bali mu kwongera okututangaaza ku products zaabwe nti bw'oba ogenze ku dduuka n'ogula ekinzaali kyabwe okigula omanyi by'ogenda okufuna ate nga ogenda bwomerwa saako okwejjanjaba. Twogere ku product endala. Products tulina nyingi tubadde twogedde ku timasala tumaze newankubadde wano tusobola kunnyonnyola ne tumalayo tosobola mumalayo bajja tukubira ku namba zaffe oyongere okunnyonnyola naye ndowooza bw'aba agulagula nga binzaali birala ogula nga ebinzaali ebirala naye era waliwo ebyetaaga okunnyonnyola enkozesa yaabyo. Ayinza okukozesa oyinza okuyingira mu fumbiro omukyala aguze beef masala naye nga tamanyi butya bwagenda mukozesa n'akwata beef masala ate n'amuteeka mu gundi asobola n'omuteeka mu kifo ky'okuwoma ate ne zikaawa bukaayi olw'okuba olusayiyeemu bingi tamanyi kigero kikyamanyi era nfumba ng'ekinzaali ayinza okubibamu bingi naye wano bwe tuba tukugambye nti ogenda kufumba kiro y'ennyama ojja kukozesa ekipimo bwekiti kikuyambako. Kati ebyo tusobola binnyonnyola wano tubimalayo okuleka ng'omaze tukubira ku namba zaffe ennamba gisome nga tonaleeta product. Namba zaffe ziri 0756 0756 8 13 19. Mutukubire ku namba ezo tujja kubeera nga tubannyonnyola ebisinga. Naye okroyo ansigaddemu okra ndowooza neetaaga mumutegeera because okroyo mulungi nnyo bwe tuba ate ndaba akakebe kamu kati ekitegeeza okalekera nsi kati abalala beeyiye. Okay, twogere product endala. Product endala tulina omudalasini. Tulina omudalasini guno tegwalisanye kubula mu nnyumba y'omuntu olw'emigaso gye gulina mingi nnyo eri obulamu bw'omuntu. Kisookera ddala gukola mu bintu bingi, gukola mu caayi ne gukola mu mmere. Omudalasini gukola mu caayi ate ne gukola ne mu mmere amu bagukozesa ne mu nva. Omudalasini mulungi nnyo ate nga gujjanjaba emibiri gyaffe. Mu gukozese ababekinga mugye mugule omudalasini ku Balikis bano ababekinga emigaati n'amandaazi chapati kukizi mugye tubawo omudalasini ogwo mwongere omutindo ku byokulya byammwe mukolera abantu babeere nga bawoomerwa. Sisobola kuva ku mpewo
nga sigambye bantu kujja kujjanjaba. Omanyisewo ennaku zino ekirwadde kya alusaazi kyafuuka kya tabbu nnyo eri abantu. Abamu twalemwa n'okusiiba kati tetukyasiiba. Kulungi nnyo okusiiba ddagala ery'obulamu bw'omuntu nga nsiibye. Ng'osiibye. Era abantu bonna abatasiibako tubakubiriza okuba ng'ofiisaayo olunaku at least mu mwezi n'osiibamu ennaku 3. Kale at least ekitono ennyo n'osiibayo ennaku 3. Anti waliwo bagamba nti munange nze ulcers zanfuukira ulcers. Era kaakati tugenda kubawa eddagala wano buli yenna gy'ali ngenda kubawa eddagala lya ulcers. Mulyetabulire mulyetabulire mulinywe muwone ulcers musobole okubeera nga muweereza Mukama mu mbeera y'okusiibako n'okujjanjaba. Ayagala okujjanjaba ulcers. Nge ulcers zamulemerako ankubire oba ngenda kubawa kano ali eyo owuliriza bulungi. Era wali badde ofuna eppeeni n'olupapula n'owandiika ebintu bino bye ngenda okugamba obitabule bijja kuyambako nnyo okujjanjaba ulcers. Wandiika black seed oyo ojja kutabula 100 grams. Otabulemu cloves 50 grams. Otabulemu rosemary 50 grams. Onoonye avocado powder. Anamujjawa bajje ewuwo taata. Ajja kumufuna. Bajje ewuwo. Kamba weddagala waliwo atasobola kuntuukako ng'ate asobola okwakisesinga ebintu ebyo. Yejjanjabe. Noonya avocado powder nayo otabule 50 grams. Onoonye ne nutmeg. Nutmeg nayo otabulemu. Tuwe namba y'essimu. Namba y'essimu 07556 13 gituddemu ogusembayo 07556 0756 80 13 19. Hajati ng'osiibula. Akatereke kembadde nsaba okuleka abawuliriza abaffe abakyala abali eyo bonna nga waliyo omukyala alina olubuto otyo nga ge mazima lwamugejjako ne lumusukkako otyo alina okukozesa spices zino aba alina okufuna spices ateeke mu mazzi agookya zijja kuba zimuyambira ddala okusala olubuto nga tamaliiki ateekamu akajiiko kamu ne jinga ne cloves. Wow, Haji njagadde kubasiibula. Kanamba tukafunye noti 7556 omwami omukubire mujjanjabibwe. Ngenda kubanga nkomawo ne banaffe aba Century Properties and Real Estates. Okutugenda ku ssaawa zigenda kubeera ssaawa 5:45. Nze Dickson MC program sanyukanga bw'okola ebingi okwagala okumanya ebisingawo okubira omwami oyo. Bannange nange muntaawanya nnyo mundekeeko. Kino bonna abaagala ebirungo ebibayambako okukola ng'eddagala bakikakasa nti Balikis Spices fe bali ku ntiko mu kutabula ebirungo ebiwoomesa enva, emigaati, kaawa w'okucaayi ate nga ddagala lyennyini erigoba endwadde mu mubiri omuli piraawo masala, tea masala, jinga, mixed spices, muchoose mix n'ebirala bingi. Kati gwe atannabikozesaako osubwa era okyatawanyizibwa n'ebizibu ng'okulya ebitawooma, endwadde z'amannyo kw'ossa n'okulemesa omubiri okufuna ekiriisa ekimala. Balikis Spices tusuubuza awamu n'okutunda akamu akamu. Aba hotel mbazigiridde bomba nga mwagala okuuma bakasitoma abamu ate nammwe abali ewaka keekano akanzaali akagenda obbakumira amaka nga muli taratibu saana. Balikis Spices basange ku offices zaabwe enkulu ebweyogerere Kirinnya okumpi n'omulongooti oba mu Kasubi ne mu supermarket zonna mu ggwanga. Okumanya ebisingawo bakubire ku 075 803 39 ne ku 078 227 2 Balikis Spices. Akawoowo.